Mu mawulire genfuna omukumi wa Anita Amongo yakubye omukazi Essassi olunaku lw'ejjo. Bampita kali lugambo Pro Max Simple MC okuva mu Zaid Lighting Store kasola banga ntuuse omanya mbanzize oddukuwa. Kati mpa disclaimer aba police nga temunnajja kunsinikirako binyolo okuba nkoze story eno. Mugenda soka kwata emikutu gy'amawulire gyonna egyafulumiza story. I believe banjo many of you mubadde temugimanyi because incident yatuuse olunaku lw'ejjo tennaba kwogerwako ku TV yadde ne radio wabula a few newspapers bagiwandiiseeko y'ensonga lwaki nange nzizo ogikola. Njagala ovuga vidiyo eno etuuke ku buli munnayuganda gy'asinzira okuba nga atuwaakinga. Oba oli awo eneyinza okuba evidiyo nnyinyiza osembayo okukola. So njagala mugitambuze efuuke famous buli omu agiwulire buli omu agimanye sobole okuba nga tutambula mu maaso n'ensonga. Olunaku olw'ejjo zaabadde zikunukkiriza ssaawa 2 emu 2 lwaggulu awo obudde bwa kawungeezi kajjaamu kakutte buli omu afigitinga okudde waka buli omu ayite wano ne wali. Omukyala atannaba kumanyikibwa mannya ge na buli kati eyadduse for her life yakubiddwa essasi okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogumanyikibwa nga The New Vision. Guno omukutu gwa gavumenti njagala okiwulire kino. Guno omukutu gwa gavumenti gwawanise n'okugamba nti Speaker Anita Amongo's bodyguard identified as Corporal Humphrey Mohanguzi has been apprehended in connection with the shooting of a yet to be identified female driver. Omukumi wa Anita Amongo amanya ge nga ye Corporal Humphrey Mohanguzi mbu yakwatiddwa mu connection y'okuba essasi omukyalo omu atannaba kubanga ategeerekekwa. Bassebo ne bannyabo. Only God knows. Now, I try to follow up this story okumanya ekinyusi the gist oba njite gist okufuna ekinyusi ekituufu ku nsonga eno. Now, omukyala ayogerera police Kampala Metropolitan Police spokesperson amanyikibwa nga Rachel Kawala naye yavuddeyo because ensonga yaguddeyo mu jurisdictions ze nga alina okuvaayo because it is such a big incident okubanga bodyguard oba omukumi wa speaker yakubye omukazi essasi ate yamukubye essasi yamukubidde ku gate ya Anita Amongo eyakubye bodyguard wa Anita Amongo yamukubidde ku gate ya Anita Amongo because Anita Amongo amakage embugasangibwa ku Macnon suit ekololo emmotoka ziyitawo ennyumba eri kumpi n'ekkubo wayitawo emmotoka. Now omukyala yabadde ayitawo ng'avuga emmotoka ya kika kya Harrier UBQ ne bamukuba amasasi. Omukazi ndowooza n'agamba waaye sijja sigala wano eno bayinza okunzita n'avuga buvuzi neeyongerayo mu maaso. Now omukyala amanyikibwa nga Rachel Kawala spokesperson wa Kampala Metropolitan Police avuddeyo n'akola statement. Female driver shot near Speaker Anita Amongo's residence. Now tugenze maaso. A yet to be identified female motorist has been shot by a police officer near Speaker Anita Amongo's residence in Kampala. Sources told this publication on Thursday, that was yesterday. The woman who was reportedly driving a Toyota Harrier near the residence of the Speaker of Parliament at Macnon Road in Kampala City was shot at around midday. Kampala Metropolitan Police spokesperson Miss Rachel Kawala confirmed the shooting and the injury of a woman, but she said the details are still scanty on what led to the shooting. It is true there was a shooting. She was driving a Toyota Harrier UBQ
038A. She was shot by a police officer. I don't have all the details of the incident right now, Ms. Kawala told the reporter. Ms. Kawala said they will interrogate their officer and also investigate the circumstances of the shooting. The place of the shooting is barely a kilometer away from where another shooting happened in December 2024. Listen very carefully. Bagamba webakubidde omukyalo Essassi. Waliwo kabanga katono nnyo Kinyana Mpindi ne webakubirako era omuntu mu mwaka gwa 2024 mu December. A 32-year-old truck driver Julius Semwaka was shot dead by police constable Charles Bahati after victim allegedly failed to reverse his vehicle to allow a convoy of the judicial officer to pass at the junction near Sheraton Hotel in Kampala. The suspected shooter, who was attached to VVIPU and guarding a senior judicial official, fled and has never been seen nor arrested since the incident. Kati no story etandise okujjamu ate ebinyuma. Bakugamba awantu awo Macnon Road webakubidde omukyalo Essassi. Kinyana Mpindi n'ekifo webakubirako omukulu omu omwami omu amanyikibwa nga onelinya bagambe Kinyana Mpindi ne webakubirako omuntu omu mu December 2024. Omukulu amanyikibwa nga Charles Bahati yakuba omwami omwe yali avuga ekimotoka olw'okuba nti yali alemereddwa okukyuka wayitewo jaaji omu. Era bagamba oyo mukulu we yakuba Guy Essasi, Guy yafiirawo. Era Guy oyo yakuba essasi owa poliisi yadduka emisinde na buli kati tebamukwatanga talabwangako. Ekimu kubiraga nti ateeka okuba nga yayambibwako abanene okubuzibwawo. Wenabadde ntandika vile nabagambe nti bamukubye lwaggulu naye of course okusinzira ku omukyala amanyikibwa nga Kawala omwogezi wa Kampala Metropolitan Police agambe nti bamukubye midday. Imagine this incident happened yesterday emisana. Naye eggulire eryo tetwalirabeeko ku NBS, tetwalirabeeko ku Bukedde, tetwalirabeeko ku NTV, wabula blogs zawandiise. Ate we zawandiise mu kusooka nange story nagirabe gy'ekiro ne sitagiwa attention. Naye kisinza ogimpesa attention nti spokesperson wa Kampala Metropolitan Police avuddeyo na confirming nti yes bakubye omwana omukazi essasi. Omukazi bamukubye essasi naye ndowooza omukazi n'agenda n'abula okutaasa obulamu bwe na buli kati teri amanyi oba akyali mulamu oba mufu. Eyamukubye essasi bamukutte era ali mu police custody. Amanya ge basebo ne banyabo agoye yamukubye bamuyita Kopolo Kopolo Humphrey Mohanguzi era musirikale akuuma Anita Amongo. Video gitwale nga bw'ogirabye mbadde nsaba mulime gattamu byesoogedde. Omanyi bannayuganda mumanyi okwetomiikiriza. Kali Lugambo Pro Max amanya bampita Simple MC tambuza video givuge ensemanye. Wobanga oyita mu bitundu byeyo ndi wano okugamba abapane wobanga oyita mu bitundu byeyo wegendereze nnyo bagambe ekifo bakubidde ono omukyala Kinyana Mpindi newe bakubirako omwami omu mu 2024 December. Ate oli omwami bambi ye yafiirawo naye yamukuba na buli kati tannaba kulabibwako. Kyokka yamukuba yali wa police ngali assigned to the government nga asasulwa naye yabula mbu na buli kati seri yamukubako kya mulubaali. Annaye okisanga Uganda bannaye nze mbatadde.